abalala babikula ne ku ssimu n'osomayo, abalala bajja bikeberera ewaka agenda kubeera homework. Naye Peetero bw'asanga omusajja oyo omuleme yali amaze ku mulyango emyaka 40, omusajja yagenda maaso n'okukola kyabadde akola bulijjo, mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente. Peetero yamutuukako n'amutunulira nga ali ne Yokaana, n'amugamba nti feeza ne zaabu by'oyagala wano sibirina, naye kye nnina kyenkuwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, tambula. Omusajja oyo tumuyimbako obuyimbi, nzijukiranga ne mu Kereziya nga tumuyimbako, yatambula ng'abuuka atendereza, yatambula ng'abuuka atendereza mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, tambula. Ekintu te ku musajja oyo Peetero yamugamba nti feeza ne zaabu sirina, naye kye nnina kyenkuwa mu linnya lya Yesu, tambula. Omulamwa guli ki? Tosobola kusonyiwa nga mundayo tewaliyo kusonyiwa. Oteekwa okuba nga gwe wennyini weesonyiye, munda n'ojjula okusonyiwa, n'omanya nti buli muntu asobya, n'olyoka osonyiwa n'abantu abalala. Kimbulize neba nti munda oyinamu ki? Munda oyinamu bitterness oba oyinamu forgiveness? Ekiri munda kye kyokka kye tukakasa nga kyogenda okutuwaako. Mukama waffe Yesu ayogera mu kitabo kya Luka essula y'omukaaga olunyiriri olw'45. Luka 6:45, oyinza oziwandiika ojja zikeberako. Yagamba bw'ati nti omuntu omubi ebintu ebyo ebibi abijja mu tterekero nga gwe mu mutima gwe, n'omuntu omulungi ebintu ebyo ebirungi abijja mu tterekero era nga tterekeriro si ddala gwe mutima gwe. Ewaffe eyo Masaka gye nakulira, kyemmanyi n'eno kye kimu kubanga ffenna tuli mu Buganda, bagamba nti gambobbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Kizibu nnyo okufubutuka eri n'enkuvuma nga mbadde sipulani nga kuvuma mbu kubanga ntamidde. N'olwekyo tukebere ekiri munda mu mitima gyaffe, bwe kibanga kibi tukidiliitinga olwaleero, tukiyiwe, kubanga ekituufu kinti olunaku lujja kukya nga ffenna tuli ku mulyango twagala kuyingira eri kitaffe, naye ng'ekigenda otugana okuyingira eri kitaffe ekisumuluzo twakiremera. Twagana okuggulawo emitima gyaffe tuteekemu wiiru ya Katonda. Okwagala kwa Katonda kwe kulina okukolebwa mu mitima gyaffe. Okwagala kwa Katonda, Katonda ffenna tukimanyi nti musonyiyi, era tukimanyi nti ajjudde okukola ki? Okusaasira. Kiŋambire neba nti Mukama musonyiyi era ajjudde okusaasira. Oba tumwogerako nga tuli Bakristaayo, oba tumwogerako nga tuli Basiraamu, tusigala tugamba nti musonyiyi, tewali amufaanana mu kusonyiwa, era ajjudde okusaasira. Bassebo ne bannyabo, ku lwa muganda wange Kato bwe njagala agende bulungi, era nebaza Mukama nti ampadde amaanyi amaziga n'agasibira mu nda eyo. Nyimiridde wano okwetondera abali wano ku lwa Kato n'abatali wano. Bw'oba olina ekizibu kyonna ne Kato, musonyiire wano kati. Musonyiwe. Oyinza okuba nga oli muntu wa bulijjo, oyinza okuba nga oli munnabyabufuzi, oyinza okuba nga oli munnaddiini. Sonyiwa Kato weggulirewo eggulu, kubanga Bayibuli etugambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Sonyiwa Kato. Oba oli munnabyabufuzi, oba oli munnaddiini, oba oli muntu wa bulijjo,
mu ngeri yonna atulaba ku TV, atulira ku radio, ali wano obutereevu nga batuuse wano sonyiwa Kato. Abagamba nti musonyiye muwanike emikono wadde talina kye yabakola. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Awo tusobola okukkaanya nti ayita bulungi ku geeti kubanga asonyiddwa. Now, ate kati kikomawo gy'oli okusonyiwanga abantu nga balamu. Kikomawo gy'oli okusonyiwanga abantu nga balamu. Kitalo nnyo nti twagala nnyo okuweebwa naye tetwagala kugaba. Nkiddemu, twagala nnyo okuweebwa naye tetwagala kugaba. Ate twagala nnyo ebirungi. Omuntu ayagala nnyo bamugambe nti osonyiddwa. Era omuntu taagala kwogera mirundi 10 ng'asaba kisonyiwo. Ayagala ayogere gumu, ekinene ennyo, ebiri, bw'aba akiyitiriza esatu nga bamugambira nti nkoze eki? Kusonyiye. So nga ate ye mu kusonyiwa waliwo abali wano ng'oyina abantu b'otasonyiwanga nga ba myaka 3 emabega. Nga n'abamu mumanyi okugaana okusonyiwa abalamu n'abafu. Wangi kiŋambire neiba nti abamu bamanyi okugaana okusonyiwa abalamu n'abafu. N'omulaba nga munyiivu ng'oli mulamu era n'ofa n'asigala ng'aga nti gukusinze. Mbulize neiba nti abo tuli nabo wano bazze nga tumaze okusonyiwa Kato Lubwama kubanga ffenna tuli bantu ebyamusobako. Ekibuuzo kiri nti oli wano nga gw'omu ku bantu abatasonyiwa balamu era nga n'abafu tobasonyiwa. Naye ng'ekibuuzo kiri nti gwe oli malayika yaawa? Mu malayika ze tumanyi gwani? Bw'obanga tolina linnya mu bamalayika naawe osobya. N'obutasonyiwa nakwo kwonoona. Kubanga essaala etugambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Kitandikira gye tuli abooluganda. Nsaba olwaleero ng'owulira ekigambo kino oleme okulowooza nti ekigambo kino kikwata ku mulongo. Omulongo yeebakadde ennaku 7 eziyise. Ekigambo kino kikwata ku nze, ekigambo kino kikwata ku ggwe. Tewandivudde wano olwaleero ng'olina gw'oyagaliza obubi. Tewali ava mu nsi ng'ayagala okuvaawo. Buli omu we lumusanze, ewaffe Masaka baga nti olumbe lulinga musolo, we lukusanga omusolo waakusanga wookola ki? Woguweera. Kaakati era naawe olumbe we lukusanga ate toyinzaga nti mbadde nkyeyongerayooko katono. Awo wobeera olina okukoma. Era nga muganda waffe bwe yali alina kyavaako adda waka, yasabye badde waka, emmotoka n'etatuuka waka. Yandibadde agamba nti kammalirize kuba abadde ne programs nnyingi z'abadde alina okutuukiriza. So ku nsonga y'okusonyiwa nsaba okitwale nga kikulu olunaku olwaleero. Abamu muli wano nga mulina ebiwundu ku mutima ebikambwe enno, nga tuyinza okuba nga tuseka naye olwogera nti yebane taata w'abaana baali atya, awo okyukira tombulira ogusajja ogwo